everyone. Nze nabagamba ninako ekisera we natuuka nga sigaba sente nga ndi muzibu nnyo. Naye kati olwaleere waffe meetings I contribute. Those contributing ku mbaga kyomunansonyi wasibi contributing ku birthday oyo Kasasiro namugaana. Naye gundi mulwadde gundi tufiiriddwa. Such I contribute. Naye bino nina birthday nina embaga, please. Those are your luxuries. Tezigenda kujja mu sente z'abaana bange. Zenina zange na baana bange na future yange. That is it. It might be arrogant, but if you call it arrogant, wait until you misuse what you have. Oja kuddayo owulize ka video kano otegeere nti no kye nali nkugamba nti kituufu. Success has got many parents. Failure is an orphan. Nkubuulira kaakati bigenda kuyisaawo nga muntu. This is a master class. Bw'oba otegeera tandika okunootinga buli kyenkugamba. If you want your life okubaako ng'erina weeri, abantu bajja kubaawo obudde bwonna. I don't know why people bother. Fe tuli basiraamu batugamba empagi ey'okutaano olina kugenda Makka, naye bw'oba abawaka tebalina kye balya ne fees nga teziriwo n'obujjanjabi nga tebuwera, tebakukkiriza. N'eddiini nayo already emanye economy bw'erina okutambula. Tebakukkiriza kugenda kubikola. Kiri bakugamba ng'omaze kwetuuka, kati gwe atannaba kwetuuka lwaki ogaba ssente? Lwaki ogaba ssente? Ssente ziveeko, sooka omale zikuŋŋaanya. Those are 3 years. Discipline has to be at the highest. Bw'otuuka mu myaka 2 egiddako, nkwegayiridde tugenda kutandika kye bayita okugaziya ssente. Now, after 5 years, tugenda kutandika okubanga tufunyeeko ku ssente. Kubanga nsuubira nti business bw'eba ekutambulidde bulungi nga wagitandika ne millions 24, bw'egenda mu myaka 2 yalibadde mu butuufu ng'esobola okubanga ekukoleddeyo obukadde nga 3 bw'oba ogikubidde emyaka 2. But now nina kaakati akabalo kenjagala nkuzzeemu. Kano nno kagenda kubeera k'abagezi. Ntandikidde wansi, sigenda waited for money and pleasing people. Kano kanakisa mutoba tutte mu fezi ya waggulu. Kuba kaakati njagala kutandika kubabalira kano. Wenva wano ngenda kukaabaloodi basembayo. Njagala obenga onnotinga bulungi kike ngenda okusomesa wano. Omanyi olumu tulemu okubalansinga ssente ne tugamba nti no tebigenda kusoboka. Okay? Tugende? Mbayingize feze yo kano njagala obeerewo ng'okanotinze. Now, tufunye millions 24. Millions zino 24 tusuubira nti no tugenda kuba tukozeeyoko ka business nga kasobola okuba nga katuwa millions 3 oluvannyuma lw'emyaka 2. This is in 2 years. Okay? Oba ne bwenkaleka ku millions 2. Kitegeeza nti no tugenda kubanga tumaze okukola kaakati millions 4 bwenkwata zino nenzigata. Naye jjukira nti omulimu gwe tubadde tukola tulina emiliyoni zaffe 6 ze tubadde tufuna buli mwaka. Sikiwantike zino mubadde mukyazijjukira. Zino millions 12 nkusaba ozikwateko wano kale ne bwemba nsaze nti business gye watandika ekuwaddeyo millions 2. Tuli mu millions 32. Akisa mubatese mu fezi. Bateeke mu fezi kano njagala bakategeere, njagala bakatwalira kubanga kino kibalo era buli omu njagala kino ekibalo akisigaze nga agenda kuddamu akiyitemu. Wenvaano ngenda kubagagga abasembayo eno ntandikidde ku muntu wa wansi. Buli omu yenna ze nkuleka gogende go and think about your own business. Now, buli mwaka tulina millions 12. Akusa mu ngenze ze zino millions 12. Business ya feno gye twatandika ne millions 24. Njagala kano the reason lwaki mba wadde bbulu eno njagala mutandike wano mbatese masanyalaze gasembayo. Millions 2 business erina okubanga etuwaddeyo millions 2. Bw'eba etuwadde millions 2 kitegeeza nti no kaakati tulina millions 32. 32 zino sente tulina okubanga tuzi savings, tulina okubanga zirina we ziri millions 32 ne business eno tulina okufuba okulaba ng'esigalawo ng'ekyatambula. Now millions 32, this is where we say nti omuntu kaakati you qualify okubanga ogenda kubanga ogula ka politika akasooka. Now kyolina wano omulimu weeguli
side hustle weeri gye tuyita passive income ate kaakati wano otandise okubanga weeteeka mu mbeera egenda okubanga ekuteeka mu kye bayita bakiyita investment millions zina 32 millions zina 32 nina engeri gye ngenda okukulaga gye zigenda okuyamba in a 10-year plan naye zina 32 tezigenda kulabika kati era bw'ozikwata n'oziteekayo wano abavubuka waakugambira nti nze wano nina okugula emmotoka tekinkwatako nina okulabisa nina okwebeereramu baatugamba omanyi tulina bamotivation abagamba nti nno watuusa otya bw'ogenda ng'ofaanana nga bw'ofaananya abantu bagenda kuyisaamu amaaso naye n'ebyo nabyo byapulayinga specifically ku mulimu ki gw'ogenda okukola ni gw'ogenda okumatiza kati kino njagala nkibayigirize millions zino 32 tugenda kuyingira mu real estate. Now this is after 5 years. Kansubire tina akantu ako mulina engeri gye mukanotize bw'oba tonnaba kutuuka kubanga osevinze sente nga ziri totally independent nga tozikuteeko at all tekikwetaagisa nga tozikuteeko at all oba tonnaba kuqualifyinga. I want you to get me right on this. Do we get it? Bw'obanga tosobola kukuuma bizinensi yo nga tonnaba kuva neziri millions omukaaga ez'omulimu ng'osobola ozisevinga ojja kuba tonnaba kubanga okiyingiddemu. Kati ngenda kukuzaayo sebo ojja tukenderezaako music wo abantu bamugobyewo otugirawo ekintu kyaffe ekiri sensitive. Okay, kaakati tugenze mu myaka 5 egiddako. Emyaka 5 egiddako mbadde nkusaba obale nti buli luvannyuma lwa myaka 2 osobola okuddamu n'okola ekintu kino. Ddamu okikole omwaka ogugenda okuddako. Kitegeeza ogenda kuba ofunye poloti 2 kati ezo olaba wagenze dda kati tugenze na kumpi mu myaka 7. Bino ebintu byenjogera mbiwa abantu bamufuna mpola. Naye emyaka 7 njagala ombuulire ani agenda ogigumiikiriza. You see, I find people who say that I want to do what you do, I want to be like you, but are you willing to do what I did or what I went through? It's the question. Are you willing? Oli willing okukola ekyo? Abantu abasinga babeerawo nange njagala kikola, njagala kukola kino bwenti, njagala kubeera bwenti, naye osobola okutuulamu n'ogamba nti nsobola okugumiikiriza kiki wakola. Myaka 7 kati emyaka 7 bw'ogiwulidde owulidde ki? Wulira obujiji we bukubye. Wulira obujiji we bukubye oli ali mu kuwaka n'agamba kaakati ekyo kigenda kubeera mingi nnyo nze mba nagisabe. You see, you are about time. Naye nabagamba nti no worrying about time. Naye yo time oba ogiworrying about oba togiworrying about time egenda kupassinga. It will pass. The only difference egenda okubeerawo nti no eyakkiriza n'abeera mugumiikiriza mu kino ng'akitegedde ng'obudde bukyali ajja kutuuka ekiseera akifunemu. Gwe ate akigumiikiriza togenda kukifunamu. Kati bw'ova wano bwe tunaagenda mu myaka ne bwe ginaabeera myaka 7 oba ne tuyingira 9 omuntu atuuka mu myaka 9 okay, yes omuntu atuusiza mu myaka 9 egyo ze sibagamba byabali ba Rose Amsterdam nti ye kati alina polotize 34 no ntandikidde na 37 ntandikidde na muntu wa wansi. Bw'oba zino poloti osobodde okuzifuna 2-3 mu myaka gino w'ogendera okutuuka mu myaka 9 nkubalira nti no osobola okubanga osobodde okusevinga n'okola poloti 3. Naye poloti 3 after 10 years, do you have any idea how much poloti zino wezigenda okubanga ziri worth? Ngenda kutandika okubawa examples ez'ebifo kaakati ebikulaakulanye. Omuntu yenna eyagenda manyi kaakati ekyalo Kira kisobola okubanga kibawaako idea. Kira kantandikire Kiwaatule mu 2005
ekiwaatule awo abantu mwenna bamanyi kiwaatule yadda ku ntinda poloti yaawo baali bagindeeteddeko nga eri mu millions 8 ababeerako mu kiwaatule musobola okukimanya ekyo that is 2005 kaakati egyo giringa myaka 18 naye poloti eyo kaakati olwaleero erina okubanga eri wakati wa millions 4 to 5 omuntu amanyi kiwaatule nga bwefaanana bw'ovaawo ekira nkubuulira nze kati ali mu real estate njagala gwe bw'omaliriza okole survey oba bw'oba olina omuntu yenna aludde mu real estate asobola okikubulya n'akikusomesa ekiddako njagala otambule omuntu ovuge emmotoka otuuke ekira ku roundabout omuntu agenda waliwo ekikuba ekigenda ekasangati waliwo ekikuba ekyeyongerayo nga kiyita emulawa waliwo ekikuba ekidde ekyali wajjala nkubuulya ku bifonze byensobola kaakati okubanga nkwasaganyako around 2010 poloti zaamu zaali ku millions 10 you are talking about 13 years ago olwaleero genda mu poloti eyo around that area mwenna abantu kati good enough buli kyemba mmaze wano kusomesa gwe genda otandika okubuuza ku broker waawo oba genda ku internet kubanga kati batunda ne prices baziteeseeko olabe ploti emu egula sente mmeka okira ogenda kujeekanga nga bagenda gigamba million 15 ekitone nnyo eyali ku millions 10 njagala kino nkyogere with absolute confidence nkikuteekere ku mukutu ogenda obuuze mwenna abali wano mulina ku bantu abali connected you see mwe mugenda ne mugamba nti real estate nzibu nnyo but nzibu nnyo because you lack the basic knowledge about it ate ekiba kisingako mu byonna si kuba nti nno oteekamu kingi but being strategical and understanding time kati nsobola okubuulira kuzimu factors ezireetedde kira nti naakulaakulanye ekisookera ddala kira bw'omutunuulya bw'ogenda ku roundabout eyo erina weegenda n'ekuvuga n'ekusuula gye bayita ekasangati njagala kakati bw'oba osobola okuba nga olina walawo osobola okufunira ku Google teekamu kira roundabout ntandika okusomesa how you can strategize okubanga ogula ebifo ebisobola okubanga bikola bw'otunula wakati wa kira okudda ekasangati that is Gayaza Road waliwo ekikuba ekyo kyali kya ttaka atunuulira ekikuba ekyo amanyi nti no kijja kula era bagenda kukikola olwaleero abadde ayitayo bakiyiwa kolas abantu bwe bavaayo eyo nga bavuga balina amakubo mangi nnyo ge basobola okwesoggamu okudduka jaamu okimanyi nti ezimu ku factors ezigaana abantu okugula ebifo traffic jam olina agamba eyo sisobola kubeerayo lwa nsonga nti nno traffic waayo mungi nnyo kano njagala okanootinge naye wennyini ogamba tigenda kuba hakibuye ate jamuwa ekibuye kati abantu abasinga mugenda mmwe mbalaba bakonjestinga ebifo ebisinga balina element gye batunulamu batunuulira traffic jam ayimiridde atya kakati tunuulire ebifo waje wagula enkulaakulana yayo eyimiridde etya njagala okukakasa n'ekya traffic jam kiyinza okubeeramu omuntu ali ku luguudo lw'emityana bw'olukwata n'olutunuuliza ne ku Masaka Road waliwo mu bitundu by'osobola okutunulamu nga ebuloba bw'otunuulira osobola okuva ku Masaka Road n'ojja n'oyita waliwo ekikuba ekiyitamu nekijja nekidda nekikomawo ku Mityana Road ekikuba ekyo bw'oyingiramu munda ng'okyavuga still there is virgin land there neche njagala otunuulire you see ngezaako kubabuulira like how you can spot ebintu ebisobola okubanga bikola eno waliyo traffic neno waliyo traffic naye in between waliwo ekikuba ekikyayitamu ekyettaka kye mugenda okukola mmwe kaakati mugenda kudduka omulundi gumu nga bamaze okukolayo kolasi ebifo ebyo tebiri wala mulyoke mudduke mugambe nti mugenda kugulayo do it now omuntu bw'aba akutunuulira olwaleero ng'agamba nti nno ono agambe nti buloba wa bbeeyi naye njagala odde ebuloba otandike okuvuga nga odda ku Masaka Road itomo munda ogenda kutuuka mu gwe bw'oneevaamu n'ogenda n'oteekamu emmotoka ogenda kukomawo otegeere lwaki eno nagituumye master class
kubanga bino teriyo broker agenda bikubuulira gwe alina okuyiga like you just have to learn to be strategical. Abali ku ludda lw'eyo eyo waliwo gye musobola okufuna amataka gakyalimu ate nga ga bbeeyi. Development yes genda development ekusangeyo bw'onaavaawo team buying in Mpigi where you bw'otuuka Mpigi waliwo we bayita emayawo bw'obeera ku Masaka Road nawo bw'otandika okukiddamu ekyo ekikubo mukimanyi nti bw'okivuga ate okivuga direct osobola okudda e Nakawuka. Nkubuulye ebifo mu bye mutamanyi ng'ate ndowooza bino nja kujja ate ntandike biba sporting labu sportings ebifo ebitali ntinno bya bbeeyi nnyo naye ng'osobola okubiteekamu ssente right now nga bigenda kukulaakulana. Gwe okimanyi nti abantu batandikanga okutunulira we twabaguza nga Nakasajja Nakawuka nga bagamba nti wala element gye batunuliranga ya nfuufu. Ffe twatunuliranga bw'ova ku side za ng'ovudde eri Nikani Kajanzi bw'otandika okusalinkiriza ogenda kugenda omuyitemu ate oveeyo odde Sisa Ssekiwunga ng'ozze ku Ntebe Road. It's not far kubanga bebakubuuza far from where. Eyo yonna wabadde wakyaliyo poloti eza miliyoni 2.25 nti strategically bw'obanga tuli ku 10-year plan ebyo ebintu ogenda kubanga osobola okubanga obikola. You see byonna gye tuvuma gye tuyita nti nno wala waali wala mu biseera byayo naye kaakati waakyuka era abantu bonna kaakati abaazaalibwa yes ongambe Nansana mulungi nnyo naye Nansana already kaakati ali developed. Obadde ongamba ku kye Nansana already kati ali developed. Nansana ekirungi kye alina amakuba alina ekkubo eriva ku side z'ennabweru naye ekizibu ekimuliko ye already yakulaakulana dda ate already ali congested. In fact n'omuntu gwe nsukumayo kaakati alina okuba already ng'ali ready okuba ng'agenda ku developingayo. Oli angambe ku kye Kalule walungi nnyo lwa nsonga nti Kalule bw'otuuka e Matugga waliwo weewali ka petrol station ndowooza kagapuko akabbulu ekyo ekikuba ekidda ate okudda ku sayiti z'e Kasanga tibakikoze. So bwe kibanga omaze okugwa e Matugga kitegeeza nti ogenda bw'ovuga ng'odda Kalule agenda kuba akulaakulana naye strategically ali walungi. Bw'osalamu okuva Mpigi I'm not so sure kubanga Mpigi Masaka Road tetuwa options nnyingi nnyo ez'amakuba agavaako. Buli lwobanga oluguudo luwanvuwa nga teruvaako creating traffic jam abantu ne bagaana okugendayo ne bagaana okuba nga beeyongerayo. Amakubo gye gakoma okubeerawo ag'omunda nga manene the better. Kyengezezaako okusomesa mu kino. Namulonge yes Namulonge is okay. Gayaza kaakati agenda kubeera nga awewukiddwa olw'amakubo gano genzize nga mbasomera agabadde gayita ku side zeno naye kati kino sigenda ku kingi kubaawo kati kitegeeza ngenda ate kutandika kubanga mbawa 1-on-1 kansooke mmala okuva ku messages zammwe naye kino kansuubire nti nno mukitegedde. Bw'oba olina kyoyagala okunneebuuzaako I think tugenda kukola Q&A wano mbalage enguudo ze tusobola kakati okubanga tuinvestingamu. Ntebe Road yo already ali prime wonna wooli kaakati bamuteekeddewo embeera osobola okuvaako left right center osobola okugenda ku express osobola okuyitako so oyo already mulungi ekimala kaakati yes Nakawuka nze nabagamba abaagulayo mulindeeko mujja kudda wano in fact mwe ezo estates zange mwakazigula emyaka nga 2 emabega mulindeeko ginaawera myaka 5 oli ajja kugamba nti ono omusajja eri ettaka alabika yali bawana buwi kaakati tugenze kati tugenda ku kya myaka 10 naye nga sinaba kuyingira mu kya myaka 10 kanzireyo nkima omuntu already ali mu Europe kaakati omuntu Kirabulindo muleke oyo kati already wabagaga yagenze dda oyo no Kirabulindo waliwo n'ekisawe twatuuka nga tetusobola kugulayo kaakati kakuyingira bukana lwaki obakubaganya oba nsembereza wano ate senga kye twakoze nedda kati kino nze nkibawadde mmwe ng'abantu
ayagala okuwuliriza ebintu bino agenda kubifunanga ye busiika ezooke kuba oviira ku